Omukutu nsobola okuguwamba nengweddiza nentwala kojja mpaata live. Siri bumativu ennaku zino. Ne lwaki weyita kojja mpaata? Ekipaata si kyakiraba. Wafuna eddagala? Si kino ate si we wano. Anti musajja wange yafuna eddagala. Awarata? Gundi malevu. Nga ndaba omuto bukyali mukalu. Bamanyi okukwatakwata mu awatali nviiri ne bagira. Malevu nza nnyumira. Sajja abanye. Buli watu kati ate mumpi abeere nangati. Ono wekitwa ekimulinga empaawo okutali nviiri olaga wane bakwata. Twabadde naye mu press conference. Ye byagenze biti ebyamaswango. Yabadde successful. Pozo omukolo gwaddi? Gwa lwa mukaaga. Bambi maswanku wange nsaba afuna abantu. Nino omukwano gwange naye tetumiitingangako. Olimba maswanku yajja ku legit. Njukira nga weetuli. Baizeni wali ogoba kubyagenda bweru. Nendooza nkuze bukuzi kuba ntandise okwera. Wali ogoba kubyagenda bweru wali mpaka ati wafundikira nga mu office moli mu kusaba ate gwe basaba. Nga basaba kibuyambi? Ogende bweru. By the way, congratulations kojja. Ennyonyi ziddamu mwezi guno. Towakana ffe twatudde mu meeting. Zati wegamba bino wakana. Omanyi nawe buli lwe nkugamba oseka. Osekera nnyo ku simu okwo. Omanyi we nakugamba nti nakugamba ebya Aladdin nti kyali kityeye. Sijjukira. Naye waseka. Yabbe enkoko. Olaba okozeemu n'oseka. Aladdin yabbe enkoko ezi. 5 ng'ate aziguza bano abatunda enkoko ezo ez'okumakubo okwo. Buuza abantu tukole. Ekifi kya bbiribbiri. Kwetuli. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afaanana Museveni. Aywa. Si kibi ayinza okubaga kyekirooto. Alimba. Kyekirooto kye buli omwali. Olaba afaanana Museveni. Ennyindo. Anti bonna beeyo. Naye olaba ina kyamu nnyinde mufuula Museveni. Anti asobola olingizaako muno katono. Buuza bananga abenzikiriza endala Mukama yeebazibwe. Muli mutya mwasuze mutya abwakedde butya okusinziira wonna wootulabira. Leero ndina mukwano gwange bwe twazirunda bwe tukwasaganya ensonga. Ennaku zino akeetalo nga kooliko kangi tokyakwatika. Okulaba buli conference obeerawo. Conference mbeerawo. Buli show obeerawo. Obala kaki? Byonna binkakatako. Obala ki? Tuli mu art wamusuulawo. Nze mwandoga. Ffenna baatuloga. Nze kojja buli oluki obulamu kola ki? Bwongera okufa. Ate? Nga luli tewagenda nga muzisho kati ogenda. Mbadde manyi nti kati? Ekintwala newala kibayita depression. Kyekyo oluzu? Kyekyo. Newala kibayita depression. Nawulira mbwetta n'okutta n'ekirabangako muntu afudde. Bangi. Depression yekyo kiki? Kwe kubeera mu nnyumba nga tolina kufumbira. Depression kyekintu. Okubeera mu birowoozo ebingi. N'olowooza n'ovaako. Omuntu asobola okulowooza n'avaako. Bangi. Mbadde manyi bitamiiza bye. Bangi nnyo. Ebitamiiza bye bijjaka. Nina mukwano gwange Uncle Anderson Loze. Mukwano gwange. Mumanyi. Tumaze naye emyaka egisoba mu 2. Nga tuli ba mukwano tuti. Uncle Loze yafunako depression n'emuyisa bubi. Kati nga wali omusajja omugezi yalwana nnyo okulaba nagamba kati ndi mu depression. Ntivuddemu ntya. Weerwanyisawo kateri nti oba ogenda mu ddwaliro okitegeera nti kizze osobola okulwana nakyo. Nowejjanjaba. Ate nze wenkulaba ng'ogiri musobola kujjanjaba. Tosobola. Kati ate banaffe bati basobola kitegeera kati nze kyoba wenda bange ejja bweti. Nwana nnyo ndabye nga nkola kikireme kuntuukako. Depression kwe kubeerawo nga toyina ayamba. Ki ekigireeta? Ebiseera ebisinga obulamu mwe tutambulira. Kojja osobola okubeerawo nga toyina ssente. Osobola okubeerawo n'olowooza nti ensi yakusuulawo. Ebyo n'olowooza birowooze. Naye ate wotuuka mu byaddala. N'obifumiintiriza n'olaba. Okumanya we kiba kizze. Unaweeraba osobola okukola status n'ogaba nayinoonya omuntu ampaayo 15,000. Depression zibiira nnyo ku ssente oba ne kulaba oba ne kunjala. Abamu obufumbo. Oba babbye ettaka lyange nawo byonna ebyo bisobola okugireeta. Abamu obufumbo obwo wabeera n'omukyala ne baawukana. Buli oba olumu badde ba mukwano nnyo n'agenda. Ebyo teba pressure. Pressure. Kuba nze bankyawako pressure kati nziti. Kati pressure ate nze sigirina. Waliwo pressure
Naki ekirwadde ekyalo ekigwa mu kkubo eryo? Oba pressure yokka. Kati ate depression kojja gyewala. Abaana bangi abadde abakabi nga depression yeewalika. Anti okugyewala kwe kuno nti olaba nti waliwo ebijja. Obifayita otya? Kyanze ngenda press conference nensinkana bakyali bange betwali. Nogenda mu show. Nengendako mu show. Kitegeeza nze ku mboozi yange gy'omanyi nina depression. Ntoyina. Naye mbeera tugimanyi. Depression singa tova waka. Ate awali ebizibu. Essanyu ndifuna ndi eno. Kati ate si depression. Kiki? Just olina family issues. Butakwatagana ne bowangaala nabo. Wekisooka ennyo tejja. Kati ate kiyinza okutabula ne weekuba mu mmotoka. Okitegedde? Oba n'onywa obutwa oba n'oweetuga. Oba n'onywa obutwa. Ebyo nebi. Omuntu omusanga yakalidde eddo mu nnyumba. Nze kati na mukwano gwange yafuna depression. Ne yetta. Jatugamba nga naga mwano ebizibu binsusseeko. Naye agamba nti alina ebizibu avuga emmotoka ennungi. Maama we yamulekera ennyumba ebuziga. Nga bagamba museka buzimu gamba n'omusajja. Nze mugamba naye naawe olimba. Ebintu byonna obirina. Ne mugamba Ivan olimba tosobola kubanga olina ebizibu. N'atukolera ne live. Nagamba naye amazima gali nti obulamu buganga. Naye yali muwala. Nga muwakana museka. Stress neva muti depression ne yetta. Ebintu bino bisobola okwewalika. Mu Uganda ne mutaddamu muntu afuna depression. Tekisoboka. Kuba teriiko bagagga teriiko baavu. Naye lwe najja otegeera oba fa abamu tutegeera nti waliwo ekijja mu bulamu. Kojja tobeerako n'osuubira nti waliwo kino waliwo ekijja mu bulamu. Nga azini nga kimalako emirembe ekyabugabo kyassanyu. So waliwo osobola okugana waliwo n'olunaku lwokera nga lunaku lusanyufu nga tolina amuninga oli happy. Kati wali osanyuseeko mu bulamu kojja. Nobeera happy. N'osanyuka n'omalayo. Nze sisanyukangako mu bulamu. Lwaki? N'osanyuka? Sifunangako. Nze nasanyukako. Naye ensanyuka ozibalira ku ki? Ku ngalo. Ekitegeeza naawe okyalina ebizibu. Ekitegeeza sibalwa mu basanyuka. Tobalwamu. Osobola okukwata miliyoni 5 ozinywa mu bbaala. Ezo sente oyogedde nnyingi. Shira Gasumba yanywako miliyoni 6 ziti zaali nawulirako 633. Nawulira kate nasasula mu nfaawo gasisa abeera ne cash alina sente Shira. Bamu ku bawala abateekebwa abazadde baabwe. Nawulirako n'abakyala simanyi tuli eno tubona simanyi enzaala mbi otutakala akasente ako. Tuteeketeeka ffe tebaatuteekateeka kyekitubonyaabonya. Ate tobanenya. Abazadde. Tobanenya. Nabo embeera. Ate bagamba mu buvunaanyizibwa bubwebwa era bagamba omwana tomuteekerateekera muteeketeeke. Tomutegekera muteeketeeke. Kati gokyasobola okukubira maama essimu mu kyalo n'omusaba essente z'okulya. Olale nti. Nga n'akasukaali by the way kamuweddeko era addamu ansaya. Ate olaba sukaali nze ngula biki okyegedde bujjanjabi biki tekikyasoboka. Nze kati nze mwami nze biki nze byonna. Kati olina mwami. Ffe bamaama baffe batuyita bataata. N'ogamba yiwa wazaala ddi omukadde. Bambi atuuka era n'okwogera naawe yeekengera gata agikuba atya n'okutya bambi. Kati buli muntu yeekengera munne maama wabakubira essimu agamba obaana agikwata. Kuba essuubi libeera mu ggwe. Ate gwe olaba ey'amaama. Era omanya nti waliwo kati ekyetaagisibwa. Nze bwe ndiraba nsuubira enjala etuli bubi. Waliwo afudde. Oba n'obulwadde. Oba kino kyaweddewo. Naye kati kyekiri kyegala nti teekera abaana. Naye abaana okubateekera. Shira Gasumba taata we yamuteekerateekera. Ye first good father ali mu Uganda gwe mmanyi. Taata ow'okubiri ali mu Uganda bamuyita Palaso. Bataata balungi mwebalise. Batono. Bangi. Batono. Babalika ku ngalo. Ku kyalo ewammwe nabo bameka. Ku kyalo gye nazaalibwa oba gye mpanga. Waliwo wafu. Lwaki wafu? Tewali bataata. Weebali. Tewali bamaama. Weebali naye wafu. Kugambye entuula nga sinaba nga nzikuse ndi ku simu yange awo nina bengi n'owulira ebigambo. Naye wendi nze omu. Naye okitegeera. Tusabe Katonda atusaasire mu bulamu. Kojja otegekedde abaana. Ntegeke ki? Anti omwana omuteeseteese. Ndi mugezaako. Oyo nayo omwana gw'obulandinze ng'asobola okukolera miliyoni 5.
ng'akola bwa mu banka mu kyonna kyakola ku mulembe guno gwa digital gwe tuliko oba internet era. Nero akalwa ngenda kabuuza naye katumalirize ki. Nina abantu babiri bemmanyi abalina abaana ng'omwana asobola mukolera miliyoni 5. Mwana myaka ki? Ku myaka emito bali 3. Buuza Lawrence. Asooka mukwano gwange president wa TikTok Bruno K. Alina muwala we Beira. Erinnya liryo ba Beira. Diditya? Erinnya lyandiyita Beira. Ware bire ngabona wayitanga mu kyalo nga bayitanga batya waliwo amanya nga bamama bagonoona. Alajabu nga bayita Alajabu. Ebwe bityo kati Bruno K omwana we amubrandinga bulungi. Nti omwana yenoonyeza fees. Kakati owokubiri Uncle Luze Anderson. Omwana we wa myaka kati ena. Asasula school fees. School fees buli tamu ya 1 million. Essomero wasomera. Abange bonna bali mu sente ze bonna nga bwe mbaba. Omwana taata we kyamukolera kimu kumuteeka motoka emutwala ku ssomero. Yagivunaanyizibwako. Naye nga tonna bakuvaako kankubuuzeemu. Omusajja oyo wa mu meeting adda basajja abo osobola otuukawo nange nzije nga baneko nabo abasajja baabo naddala Luzo namulaba mubongo ku social media yatematema ensonga nendaba nga njagala mu meeting nga wano bwe tunyumyemu okwo atuweeko guide woyinza okuba yakuwa naye nze nalaba nga netaaga mu meeting ko Luzo oyo na mu meeting ngenda kutuukirawo nsaba then badde ku kyabataata taata owokusatu bamuyita Uncle Franka Gashumba ya branding omwana we kuva buto ndowooza walaba kibayita branding n'okuzuula omwana ebintu bino tebirimu mukisa temuli mukisa gwotunula n'ogamba nti Lawrence ono yeetaaga ki n'abazadde abamu engeri gye tubeera n'ebizibu ebingi lenti wa 5,000 akuli bubi toyina sukaali n'omwana n'omuteekako embeera akaana keesika n'ogula panado okati omululuza gugenze guva mu bantu ne mu byalo gye gukyakola omwana n'alwa agamba bamutabulire kikopo alinza abange babadde bayiika menyira naye panado kwe bali then engula y'enniimu kati ono omuteyo lwaki tebatwala ku children care yonna nga yabwerere za sente miliyoni 910 gana kati omwezi 10,000 ginne balansingidde abazadde 3 Uncle Franka Gashumba yazuula muwala we n'amuteekateeka bulungi era Shira Gashumba I remember her twaliko mu Chogamu y'omu ku baana abaafuna omukisa bazi yali ya 2 emeka 2 okwatako Queen mu 2 waliyo mu Chogamu naliyo mu kubagenda okwata Queen mu ngalo naye kyeki bankuba ekikono kuba saalina backup. President abantu bonna abo ebintu byonna abantu bonna basinga ba meetings enkungaana ez'abanene ozibaddemu naye lwaki embeera ekyagaanye omanyi nze ndabira wala ate nina nebye neepima ye nadde sinaba kunyumizaako badde bampisa ogenda mu Amerika nawulidde obyogera awo simanyi visa biki bampita ogenda mu Amerika lwaki lwa byabufuzi kusoma byabufuzi ate n'ogaana neŋŋaana jjukira gwe tutunuulidde kati wonaagaana lwaki ŋŋaana mu nsi muno tetwetaaga kubeera na kupapa buli lwopapira ekintu booti waliwo ekintu ekijja nga n'abalabi bajja kukuvumira kati nze kojja omuzungu oyo yanteekako yalaba ebintu byange bambi Google tuyambye omuntu asobola okubuuza nti who is Kojja Mpaata oba who is Mugaya Faizo manyi nebaga Mugaya Faizo actor nekutemaatema jjukira system etumanyi ate twegendeeze n'ebikolwa byaffe system buli olutya waliwo n'ebigenda okudda few years ng'oluusi olina n'ekifo ky'oyagala naye baga nti obutambi magana kati omuzungu oyo bwe mufuna nga Peterson yalizeeko mu Amerika nendowooza bafeere bana ba internet era sirina gwe nakigamba nakanswale kuba gwe babafiirirako ku American Embassy n'olugendo lwaffe lw'Echina n'olugendo lw'Echina kimanyi kati singa kungufu twamuyiga tetwaliyize kungufu bikyali twalimu olwa firimu lwaffe twandituuse awo ffe ne tusala nga tukola naye ng'olweggulo tubeera wali singa ffe bagagga mu Shaolin Temple nanti kati gwosibye kaddiirwe lwaki tewage kwanze wosituka antandika kati ngamba omuzungu oyo okusamba nga nzige kyokka omuzungu oyo mukwano gwa muwala wa Donald Trump kati wulira omuwala muyitoba Keira yampeereza ne link ye ya TikTok ne mu following
nanga Peterson jangu mu America twakulabye mu future oli munakatemba nosobola okukozesa katemba oyo okukyusa abantu abamu ne oba totudde mu bukulembeze bati nosobola ofuna noba nga okolera abantu ebyenjawulo ne mugamba muzungu sirina passport nambuuza passport naye awo wenyini nga tonabagana president lwaki tofuna passport gwe kenyini ova kukyogera kati ngamba omuzungu sirina passport olugendo luzze olugendo weruli musikeriyo anti nonya wendabira mufere si mufere obamanyi bana baweereza simanyi dokita simanyi Reverend sente simanyi nina banka ino ngenda kulwala naye nina account genonya mu Africa muzungu mugamba sina passport nambuza passport ya mmeke Uganda ne mu Bugamba otuyinawo ordinary diplomat biki ne tubeerawo ne express biki nangamba ya mmeka ne mugamba express ya $200 nangamba $200 US ngobusente nangamba anyway mpamu e week ne sorting tiyaweza wiki nanterako $3 nangamba ezange ziro nengenda nenkola akatabo space wandiako sente ezo bwe malo kola akatabo kafulumira mu nnaku ezi towulidde kyembuziza ntakunyumiza olugendo anti omanyi soka wejjemu omulugube oseseza ne rolezi lwaki ku sente mukyuka kale nyumya tugenda kuddewo tugenda kujjawo kugwe kati onoonya wampa $300 kakadde kalamba nesasula kubye nasasula passport nengikola neggwa nanga Peterson situla ebintu ebyo obitwale ku embassy America obagambe erinnya bwediti ngamba wengenda badi manyo ogenda diogera babadi bagenda genda kugogo ngamba wengenda wano polisi yawa nebaka ate bakubanjaji nini ngamba kangezese webambaka ngamba kino ne kino ngenda ku American embassy nga njogera erinnya ngendo tuuka lyo musajja nga wamaanyi mu embassy ate nange nagenda otuukawo I have a small profile si small the president of the Republic of Uganda ningamba wow era waliwo omukyala yankolako oluzungu lwe nali siruwulira nga muna Uganda naye nga yali muddugavu naye nga ayogera oluzungu siruwulira ekyo ningamba wonderful nanzekwayo sino nga nteeka passport ku ddinisa nankomawo nga ntiringa nali ndi awo nga bankubira ngamba bakuwadde visa omuzungu angamba Peterson visa is ready kati naawo ngenda kusasulira hotelo ojje osome wano ogenda soma 1 week tukulambuze uddeyo Uganda ngambuuza walina diiru ya fee ngambuuza oyagala tambulira ku nnyonyi ki awo ndabanga ne mugamba ennyonyi yange ey'ekirooto yali kata nnungi nnyo ennyonyi esinga obuwoomu ne mugamba nzi British Airways now twogera ku nnyonyi nnungi kata ngamba kankuteeremu tiketi nanteeramu tiketi 20 flow miliyoni ezisoba mu 10 kyenakola omuzungu oli nsaba Katonda nsaasire simanyi oba nakola kibi olunaku ne lutuuka sirina gwe nali ŋŋambyeko ku bakyali bange nti nali ŋŋenda mu US anti era ndi mu kuwulira biwulire kati mba ŋŋenda Katonda naŋŋamba Peterson tolaganga mu lugube ku lugendo wewe value musajja nsasulidde hotelo buli kimu kiwedde olunaku lwe nina flight buli kimu nga kiriya olunaku lwa flight ne lutuuka saagendayo musajja nankubira naŋŋamba ne mugamba amazima gali nti America nsi nnungi nesika akaseera kange ak'okujja mu America Lawrence osobola ogaana ogenda mu America ndowooza nze munnayuganda yekka yakasooka ogaana ogenda mu US ne Lawrence akigambya era omusajja omuzungu yakyewuunya nnyo naŋŋamba n'ogaana okujja mu US buzibu ki ne mugaa kino si kyekiseera kyange ekyokugenda mu US but thank you so much nze alina visa ya America nze nzekka yasooka ogenda ku airport Entebbe ne bankonera exit nentuuka wali nga maze ocekinga buli kimu nenkola gamba munzizemu stamp nti nkomyewo kuba sigenda mu US
n'omukazi yali waawo kwaliko erinnya oba Angela ku immigration nangamba oli musiru oba totegeera bulungi ndowooza wali ogenda okukolera eggwanga ofunye opportunity ya US koja ne sitagenda mu US but omuzungu wange tukyanyuma nze bantwale nkulekere wano babebi mpeerezemu obuyambi nina kyembala ekinene kati bw'obala nze ojja kunsanga nina kyembala omanya abazungu abo tebeetaaga kubaakira ulira diiru ese kwaka ulira diiru olina omulaga nti oli w'amaanyi nze bampa omukisa ogwo kati US bwetyo nenjitase mu bubi era visa ekyalimu tuteeketeeke visa ekyalimu niwe ngamba nti njala kuddamu kugenda mu lugendo lwange omuzungu wange ali redde okuddamu okunsasulira tiketi ngende ensome tuteeketeeke ositule onsaagala genda mu Amerika lwaki nina ensonga zange awo tewaba nsonga wabaawo ensonga nedda eryo ddogo opportunity bwejja eddogo gwe buli mukisa abaana mbakulekera wano kati kojja saawa zino mbakulekera bulungi we bakugamba jangu okkirire leero jangawo wali ate malaalo ki malaalo n'Amerika byanjawulo ssebo mbabalekera ne Seekasani mu bulamu obw'enjawulo ne muyamba abaana n'engenda my English person tukyali in touch yangamba Peterson nedda njagala ojjeko wano bannange kale omutima gwekengera gutya gwatya nze ka mu Uganda wano mu Africa era ndi mu books of record ku airport mu immigration naye mbuuza saawa zino omuzungu ogambye mukyanyumya tukyali ntati kati munyumya biki akyaneewuunya oli awo kwoyogerako kokka era singa mbadde n'abalabi singa ebivumu ebibadde bigenda okubeera abantu anti bangi basobola otujajinga ebivumu bantu bangi nagamba era abo bandikomezaawo n'entebe ennene nagamba wamma n'omusajja tali yekka abambaga tuli fekka nze ate kati kojja kankubuulire mu presidential aspirant nfunyemu opportunity nyingi nnyo kuba gogo buli lweteekamu amannya sina gogo nina abantu nakamala okola interview ya Zoom tebannaba kugimpaako kopi mu mwezi nga gumu emabega nakamala okola documentary egenda beera ku CNN naye tebannaba gimpaako emikisa gikujjidde omukisa tuguyina emikisa gutera okujja lumu mu bulamu yes omukisa gujja lumu mu bulamu naye kimanyi nti oyonoonya emikisa mingi emikisa gyo owulira bw'okkiriza n'okukkiriza nina fiira tewejjusa sejjusa okwonoona emikisa tewejjusa sirina remembering sirina kintu kyene bakita batya remembering mu life yange remembrance I don't have remembrance banayo oluzungu lwetu oli tuwasekendule nno ali mu bumekali ka form 1 form 2 form 1 nalinga ow'emyaka ekinaana oli tuukira mu senior 6 oli bootya basabo ne banyaba abatulaba osookanga n'ogezesa n'ogamba wano wendaga wentuuka ngenda kukola ki naye okimanyi twalina ekirooto kikyaliwo oba tukiveeko kirooto kyaffe ekyokusala obusazi wali tugendeeyo Maserengeta eyo mu kibira ku nnyanja ojja nina byenkubalira ojjukira nti nabye nali nkusabyeko sikuddiranga nzijukira okimanyi era kati kojja mu bantu bensookerako bennina oli omu ku bo neyanziza kubanga omanyi lwaki oli omu ku bantu bange obulamu bwaffe tubonyeebonye ate olugendo lwaffe olw'obulamu tukyabonaabona kojja tulina abagagga tebatuyamba naye gwe baŋŋamba simanyi bakuwa sente manyi wali kiguma simanyi wali kiwalya sente byonna obirekanga ensi n'ebyogera kati omutusaa zino wakulaba mu Amerika okwewandiisa miliyoni ezo wazijja waabi omuntu wakulaba mu Amerika ngaakulabye oli mu ofiisi z'aba Trump balowooza olina ate gw'olwana awo ate baba bagenda kwogera naye tebabula kyakwogera tukyalabika bulungi tunula ku kamera olabye okimanyi saa zino bandaba nga nnyingidde mu Amerika bandaba ndi mu ofiisi ez'enjawulo balowooza ate nina gwe nnwana era nabo bakyusizaawo ate olutambi gwe sitajja kwogera omutegedde mumanyi ssebo ne bw'otaŋŋamba mumanyi abo abantu bagamba nti eno pulojekiti naye nga ebyaddala ffe baana intaneti eno tugikozesa bulungi
Kojja balikozesa bulungi internet. Nze ngikumye ate ne ground yange nayo simbi. Nti mu bulamu obwo ku social media okwo ne buntuukako. Kati waliwo ate abali ku social media nga ate bootuuka wansi eno birala. Oba okimanye ekyo? Nga n'abamu banoonyezebwa nga tasobola kutambula misana nga nzibwe neetaaya naye olumu ntambula ebigere byange teryambuuza abantu baluga tuvume gavumenti biki n'omugamba ekikuvumya gavumenti omuntu gw'ovuma omanyi obulamu wabutambuza obutuusa we buli tolina ky'omanyi azaaliddwa nga woozaaliddwa abamu bakulidde mu mbeera esinga okuba embi okutuuka we bali jo n'abadde ku press conference ewa mukwano gwange Maswanku saategedde nti engatto yange yayabika dda. Lawrence yakalabye naye oba? Lawrence kati oseka ki? Ulekaseke gw'obusesezza olaba abadde aseka naye kati yalese uyo muleke yesekere. Lawrence seka wakirabye ng'engatto yange bana amazima gali nti kojja engatto mbadde simanyi nti yayabika dda. Naye era nawe wankubidde ne ngamba muganda wange wadde ka content naye abantu awo watereere okimanyi ku bigambo byonna ne byewakoze balabye ekintu eki ngatto nadde simanyi nno nga okwata bwoti n'oyingiza muno talaba buulire nadde sikimanyi kati ate wamaze kuŋŋamba nenzirayo ku vidiyo era ntunudde ku status kuba nabadde nkakubye nga nkalira wano nga njagala nga nti owaayi tufune tutwale era akabiretereri okitegedde obulamu bwange Katonda alina gy'atujja ate alina n'olugendo lwaffe bwe nasuze nno ndowooza ku ekyo ekintu tekyakulese kyekimu nga naye Mukama nakukola ki tekyakulese kyekimu naye abantu bagenda alaba akagamba tukoli mukubuza Mukama yatukola ki kati abantu benyi bagenda omusajja yafuna emikisa gijja n'agigoba ate kennyini tolaba nti olinga oweerwanyisa seerwanyisa nabadde nkyali ku lwange olw'engatto eyasamye ngendaba mukwano gwange Pastor Wilson Bugembe baamukubye ekifaananyi wali ku mazaalibwa ayambadde ettangira omwana oli najja aleeta olwala oluli ku ttangira ne ŋŋamba abantu baleke waliwo ke bakubye oh my god tuli mu mbeera eki nze ne Bugembe kyova olaba engatto zikweka bingi waliwo olwala nze sinaba lobbira okaliraawo tuli mu kkuba eri limu naate Bugembe twaliko naye kaakati munnaye abantu abatusekerera Katonda yalina enteekateeka olwala lwa Bugembe olulabye ekyo kigere kya Bugembe kati bali ebigere biringa ebivunze ngato ya Mukama kukolayo ekyamakiro kimu kati kojenze byo tebinnuma nnyo naye boogere ebyo tebirina kye bikuggyako wabula ekisooka naye okimanyi ensulanga embwa naye okimanyi ebintu byonna okulinnya ennyonyi ng'ovudde ku bya kampani ebiki gwe wali olina osooka okuninnyisa ennyonyi ngenda kulinnyisa ennyonyi ey'omugaso ne w'oliba otambudde manya tulina kye tubala ekinene ate ekyomugaso Katonda yatuteekerateekera nze ayavuma friends abali mu America ab'omugaso nina bemmanyi ebimu nalingira byeko sibabuulira bizibu byange nina mukwano gwange bamuyita Bire CEO owa K Love nayogeddeko naye gona muteereddeko akameseji bambi nanziramu nanga Peterson I remember you very well. How is community? How is project? Project zitambula zitya ziri zitya nimugaba buli kimu kitambula but twafuna setback nangamba okay kati simanyi okay meaninga bingi Modern nzoga okay nanga kakati bateme empenda ngapo ganti munaye 18 oyinza omuga nti wayi nina omukolo nti gwaddi 18 tugenda wanti Masaka nanga kale tuleme kujajinga abantu betugambye ebizibu byaffe tibakyangambye okay okay kubali kati nawe byangambye okay saayongeddeko gagambo gatalina makulu abamu batandika okunnyonnyola simanyi maama ali bubi omwana nyampa bwatuka toye ndi bubi kireka they cutted off our biki they beaten my friend they took the rice ganga biki byonna kojja mu myaka zino zonna zenina ku nsi
Katonda alabika alina kyambalira. Nze Uganda njikooye. Nze Katonda ankoledde kojja. Okimanyi tubeera mu bulamu buno olw'obutaba na mirimu. Naye n'osobola osasula lenti. N'osobola okubeerawo. Simu ye sente ezisooka ogikwata. Ano baba wifi kyemanyi. Sooka ogikwata olire. Nze nkubuulira muku wifi gambe taliwo. Wangi? Wangi yogera kutuulire. Nkaali naawe gyebala emirimu. Okubye kuva mu Star Time. Kakati Faizo yatabukamu omutwe tuli wano butabika nze akwata essimu ye. Era we muba musazeewo kuyamba ku kiraya nti wammwe musobola oteekako kuno. Mbeera si nnungi musajja waffe. Kati tomuteereddeeko kantu konna. Nkaali bambi tweyanziza nnyabo. Nkaali. Mugambye bubi? Wa Star Time. Wewe teri simu enkubirwa eri awo nti nnene. Star Time ekubira kusasula. Anti waliwo kenagula nemala nekejjako naye eri bakyalina binankani byange. Balwawo sasula. Gwe nakawa naye abonaabona nako mbonye. Bankubira nnyo by the way. Mugambye. Maaka balabe. Bajja tuddira. Era bakuteerako. Simu ezijja zonna tewaliwo simu nogamba waawo yakubye kati. Nze nakola video ku TikTok. Video nagira. Nendaga abantu. Ensula gyensulamu. Nakulaba. Mukazigo kange akatono ako. Naye munnaye abantu abasinga batusekerera. Batuvuma. Batuvoola. Naye ebyo byonna tetubitya. On the day olunaku lujja kukyuka. I know very well. Nze nabagamba sijja fakinga bulamu nsule ku apartment nga tisisula ku apartment. Ate nze video tewaziraba ez'amazzi juzi. Kati kyenkusingako siyayingiza amazzi. Nze gajja. Era Seeka yali ankubidde naye ngamba linda gakendeereko. Wendaba nga emergency mukyala ateekako buutusi n'ampeeka. Ne tutambula okuva nga wano paka wali. Ntakibula nali mwagadde nnyo naye maama. Naye bw'okyogerako abantu abamu bagamba ati abo bafeeki balimba awo. Katemba. Katemba. Naye Katemba si kibi. Katemba wano e Makerere bamusomesa. By the way, ate alisiza abantu bangi abantu abasinga bagaggawadde. Abantu bangi nnyo. Bagaggawadde naye kwa nti ffe wano ebya wano byajja mu okumanya Katemba kintu ky'amaanyi. Walabye firimu Netflix gy'erimu kulanga. Eya Billboard. The Last Home. Najja katono naye buli omu agyesunze. Omanyi kye baakoze mu Amerika. Yakubye ssente. Anti baakoze ekyenjawulo. Okola Billboard nga eringa ennyumba. Nga mulimu n'omuntu ali stuck. Mu Billboard. Ate nze obwongo bubadde buze ku kipande. Anti kyekyo ekipande. Baakikoze nga kiri ku kkubo. Naye nga nnyumba. Nga kirimu omuntu. Yes. Nga mulimu omuntu ali stuck. Abazungu nabo batuleke. Kati ekyo bayita art n'okwata abantu. N'obanyweza bwoti. Bagwa mu kategori ya Katemba. Lwaki abantu mutujajinga ku bye tukola? Omuntu wajja n'ayogera ekintu kyalimu lwaki temutuyamba? Bane abantu bagenda tuyamba nga tumaze kufa. Era bagule kesi eya golodi bakwambaza amasuuti bakusime ng'ofudde. Kati ate gwe kyemanyi gwe ogenda Kololo. Ngende Kololo. Anti w'okutuka. Banziike Kololo. Basoka Kololo, National Theatre. National Theatre tebasobola kuntwalawo. Ate lwaki? Kiringa mu film industry ye Uganda kitalinamu ka space. Ate ng'ogikoleredde. Ngikoleredde ki? Byennyini ebyo. Ebiriwa. Teri bantu basinga ttima ng'abantu abo. Aba firimu. Sijja bikuteekamu bayinza okulowooza nti tweseetinze. Bikanfe n'akagugu kange. Naye nze kyenkusaba muganda wange. Wabaawo chansi yonna ku luno mbadde nsaba gwe ne woba olina byokyapanga wano
nze nteekaako wali wadde ongambye nti olina kyoli mukunzanyira owajjawo chansi y'okwetuga osobola okwetuga kwokumanyi noofa kati osobola okunfiiririra kutya bulamu nkyabwagala nga Yesu yafiiririra abantu be g'osobola okunfiiririra obulamu nkyabwagala tosobola kunfiiririra kojja obulamu nkyabwagala tosobola kufa kutya kufa obulamu bwagala noofa ne tukuzika ku 8 kuba kwezirisa kisoboka yala ofe zaate munaye nsobola okufiiririra obulamu bwagalwa tosobola kuguyirawo mu mukwano gw'omubiri ate omubiri lwaki naye kiri kyoyogedde ate kiri kirala newoobuuza saawa zinaani oba the expert wabaani nti osobola okukola bwoti nze nsobola okufiiririrwa mukwano gwange nange asobola omutaasa ayitewo ebyo bisoboka ng'olina kufa nga kiki ekyo ekizze kojja ekintu kisobola okujja nti kaakati yekitaasa Peterson kusalako omutwe gwa kojja baguteeke okwange nze ntambule okkiriza owaayo ebyo bya firimu si bya firimu era kati omulabi nawoze mu katemba abalabi bajjagala omanyi bamanyi ogamba data wange data waabwe kale naye munsi muno tuyige okubeera n'emikwano ezadde ate tuyire bakyali baffe omubiri nze abantu kati kojja kankubuuze osobola okuba nga okutte sente emitwalo 5 ogenda gakwasa booti landiroodi olinaye essimu nenkukubira negakojja neetaaga emitwalo 5 nina ekizibu wano sente zino oziwa landiroodi oba ogenda ku mobile money n'ozinteerako nga landiroodi aludde ng'akubanja akuli bubi wali awo oba mulina ku poliisi bw'otampa sente ofuluma kiri bwe kiti ekizibu ebizibu bisingagana kati kisinziira ekizibu kiba tekirinda nsooka nemaliriza kikuba kino sigenda kufa ekya landiroodi omusajja akuli bubi muli ku poliisi ati awo tewali afa muli ku poliisi nange siri mu kyakufa nno nina ekizibu kya mitwalo aga sikulu fiizi wa mwana nange ndi mu ofiisi ya ssomero ntudde headmaster agamba bw'atasasula kati awo menyamu wakati njagala 5 kati ate gwendi kuyamba kati bwenkuwa 5 era olugendo luba lukubiddwa njagala nange 5 gegamala kiri omwana asigale ku kiri bwe kiti wakati oyogera bwoti oli mukunteekako emmundu sikuteeseeko ati oli mukugamba wakati nkukubidde otudde bwotudde oli ne landiroodi muli ku poliisi mutudde landiroodi agamba mugaya leero ava mu nnyumba yange byonna ebyo byempulidde byonna birinda kati ntemamu wakati nkukubidde nange ndi mu ofiisi yani oyo akwata sente z'essomero baasa ndi mu ofiisi ya baasa aŋŋamba Peterson oba tosasudde omwana agende kati ebyo byonna si byakufa bya bulwadde kankube essimu yange emu ey'omuntu wange etuuse wa kojja mpaata kojja munnange kino ne kino ne kino nteera 5 era omumpa n'okumumpa n'enjogera naye simukuwadde naye ng'obadde ogakutte gali wano ne mugamba oba tonnyambye ku mitwalo 5 ng'ofunye emitwalo 25 oba tonnyambye bwe landiroodi agakwata nedda ssebo anti 25 landiroodi agenda zikwata naye kuba ne poliisi ewebeera weera ekiraba anti ngamba kiri bwe kiti ne poliisi naye ekiraba okimanyi nti ku poliisi ne wobanga obagambye nti buli luvannyuma lw'amezi ngenda bawangayo emitwalo 2 bakuta ng'osasula bakulimba fayiro ki anti naha ne kiri kyenkugambye nti kiriwa naye ntemamu mu makkati so musubscribinge musharinge mukomentinge mutuwa ku comment kati ekyo nze kyantuukako obulamu bugenze butunyiga butumalawo naye ekirungi ate obulamu bwe bugagga ekyo kyantuukako wano dde namukwano gwange kati ali Bulaaya sijja kumwogera linnya niwe oliba okatemyemu ajja kwetegeera yankubira ng'ali Bulaaya akyali kuno yankubira nsasula landiroodi okoma kumeka kwawa naawe kale katusabule mpaka awe yankubira ndi ku poliisi ne landiroodi nga bwegambye nga ngoba nga landiroodi agala sente z'emitwalo 4
emyezi nazo yali amanja 10 mukwano gwange oli nankubira nga ndi mukubala sente za mukazi nzimukwase nangamba muganda wange Peterson gwe asobola okunyamba ndi ku ssomero y'omwana baagala emitwalo 45 ntaasa ngenda zikuwa mu nnaku 3 nengamba Land Road ne police kamala okuvaano ku mobile money badde njala kwongerako sente ono muwezi werako nengenda ku mobile money nenkwate sente nenzisindikira mukwano gwange nenkomawo nengamba Land Road okimanyi bankubidde essimu ebadde ya kizibu naye ntaasizza mukwano gwange gwe nja kukulaba n'ebintu n'ateekako kufulu nemugaa giteekeko nenkomawo nensula mu katanga awo nga ninde ennaku 3 oli ampe sente zange kati ndowooza wayiseewo emyaka 4 sakuluwanga sente yagaana nina muyiirawo omubiri omunene nnyo ate n'ekirala akantu akalala kankakutereezeemu omuntu okuyiwa omubiri tekiri mu ssente mukka. By the way abantu endowooza eri mu ssente yokka naye n'okunkubira kati ennaku zino nga bonkyekingako ekyo nina essanyu okimanyi gwe weka onkyekingako nedda ssebo nze kennyini nze njogerera mu kamera nedda ssebo ate olowooza nkulimba agala ate menya nkubuuli tewali oli muntu wangu nga menye nze gwe bakyekinga ate kati tukebere mu ssimu yiyo yino nkulungikuwa yino tukebere mu ssimu temuli missed calls zino ez'ennaku zino kebera mulimu yange yokka ne sister time eva kukubirako olaba okujjako ne sister wange mwene seeka ate seeka nkubira tugenda kwata misomo naye nze asingamu nnyingi nkukubira olaba olimu emirundi mingi ekyo kyokka ekyo kati gwenza okuba ebirowoozo biri wali kojata naye nze ekyo kyokka ssebo ndi musanyufu okeera nga oli otya musiraamu abato bali ekyo kyokka omanyi lwaki nkukyekingako ate n'olunaku olulala eriyo sente mu sente ziwampa zesigenda kwerabira oba ozijjukira nzijjukira naye ngenda kukolera ekintu tugakola ekinene alina aladi yekka nengamba munnaye embeera banaye sajja muganda wa abantu tebatujjukira nze ngamba abantu abakatulaba ndowooza oba bino bye tukaddiye ffenna ate obukadde bubi naaweera gye tujja oli gye tujja anti ngamba oba engeri gye tuseseetuse ffenna omanyi jo nabadde ku live ya Bruno K nakulengeddeko katono nendaba live eyo gye yagweredde ate yampoomedde wagibaddeko pozi kupaka oh my god anze buddata bwanga nti bwa 10 kamaze ne kakuka tuwasasudde kantu kali akaliwo ka wifi anti 10 lwengulayo anti lwa sawa 24 abadde lugwako mwezo kati atenga omanyi teroteka kwezinagula bana enentuyana sawa mukaga sina gwe nkubira antereko ngajagala era najikutteko wanaawo nina ekintu kye nalabye mu bulamu kojja tukuume bakyali baffe ate kyaliwo teziba ssente kyenkugambye waliwo ebintu waliwo nzoloza lwaki nkugamba nti njagala tugendeko mami wadde n'abanguza esukaali kiremu nga Honorable Lutaya kwali ayogera ne mami Irene papa Mr. Kisemakula najja sawa olwo ziri mmekayo tadde ziwezo mukaaga kuba live gundi adde agenda yimba kwanze bakantemyeko 6 n'eddakiika 9 awe naviridde tugenda yingira 7 kuba Honorable adde agenda yimba ekiro ekyo ekiro nga alina show kati bambi Mr. Kyolazze ne beeyita amanya gaabwe gali gatipi mugala nengamba waawo bakuumye omukwano gwabwe nnyo gusoba mu myaka 3 nnyo ate bolaba ne webakinga waliwo ekigudde bakeerawo ate sibawulirangako luyombo tukuuma emikwano nibo bafuna ebintu ebiba kuba bafunamu kawo butakkaanya mu bbandi naye ebibeerawo nga mu bantu abalamu era embeera nekola ki kati baba n'oba ogenda gula buguzi tiketi gye ziri ewa misaji neba ne tukoze tutya okuuma emikwano naye no najjo tegikuumika so pulezidenti akantu ako kembadde ndi mukutereeza nti ako kokka konkeera n'ombuuzaako zamba nnokubira ku bantu bennina musegede nze nina abasajja wano
abamu ngamba ngamanyi nti mikwano gyange naye ndwaza oyina n'abagagga nandeka ne ku bulutiiki ate gwe osobola n'otambuza ebigere. Nze abantu bankyaye n'abamu kubo bamanyi. Waliwo omusajja yafiirwa omanyi ng'embeera gye ndi naye nga sisobola kuginnyonnyola. Simanyi nange oba teyannyegedde. Naye it is okay. Nze nkugambye ne mba ku social media ne bwontuukako bwe ndi. Obulamu bwo obujajingirawa? What is your judgment? Obwange? Ojajingirawo obulamu. Kujajinga. Kale okwekuba mu ttooki mu bulamu bwo bwekubiramu wa ttooki mu bulamu. Nga nze omuntu. Nga gwe omuntu. Ebiseera ebisinga oluusi mbe mu ttooyi oluusi nga naakamala okusaala. Naye nga wensaalidde mu muzigiti ng'abantu abasinga bagenze nga ndi mu bwogu ntera nnyo okubeerako awo. Nze kaakati tufaanaganye lwakuba tufaanaganyizaamu ekyatooyi bwe mbeera mu ttooyi omwo nfumiitiriza nnyo ku bulamu ndowooza nnyo ku bintu bibiri ngenda kufa. Abantu bo tebaagala kyogerako ekyo. Toyagala kyogerako otya genda kuba oluyi ku mutwe. Abantu tebakyagala. Lwaki toyagala kufa? Abantu tebakyagala. Nze okufa nkwagala nnyo 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 buli lwembeera nkulowoozaako. Twasadde awo n'omusajja Friday leero lwakumeka. Leero Tuesday. Tuesday ku Friday nga musanyufu nga tulina pologulamu nyingi naye yabadde atusiibula. Yafudde? Seeka nga mukwano gwange n'akamumiitinga naye ng'ayogera bulungi nga musajja musaazi naye ng'atusiibula. Era nze ntera nnyo kigamba baseeka Asani naye nga kati nga wano we tuli President nyinza okuba nga niyo interview esembayo ekyo kisoboka? Kisoboka. Nga naawe ne wano omuti wetutudde ekikoola kisobola okuva eyo waggulu okitegeera ne kikkuba n'onnyuka. Kati abantu tebakimanyi amalusu gasobola okuntuga. Kasikonda yabadde anzise. Kali kasemusomesa ojjukira yali afudde. Kasikonda yankutte okuva ku ssaawa enaviiridde w'amaswanku nsiiba nga mpokondoka. Abizibu bino naye wandibadde tonkubira simu n'esijjanukula naye ebyange obimanyi. Era webanga olumu saanukudde tonyigira ng'essimu yakyankalanyi yino gikubeko. Neŋŋamba ko Jono omuntu gwe tuteesezza naye nze avudde ewala mu sooka ntya yino gikubeko. Yabongoka wano naye kati no ogira bwoti n'egaana naye nga screen guard ya 10 oba 7 oba 5 naye nzibaliira ebyange obimanyi. Nzibalira okisegedde kati babiri bali mu kuyiika minyira nvuddeyo waka balimu naye sirina nina mikwano gyange bempita manyize ngamba bempita nakugamba omusajja gwe naga nti owaye nkolera bonna nga atonna bakutuuka levu ate omusajja gwe yabwanga amusinga amaanyi naye n'ensirika nze siyombesa nsi tippi era nze webigaana kwanti ewange ebintawaanya obimanyi naye ennyuma neneebeera ku laptop ne ku simu zange ezo netunyumya paka weneebaka. Nze abantu bensi nabatta ebyamaama nabikulaga nsobola nemala nkola vidiyo eyiyo nga bwe wagikola eyo eri so touched eyo abantu bayinza okunvuma nga oli ankubidde essimu kunvuma. Abanvumidde ku vidiyo eyo kitegeera nze nabagamba si faking life. So I'm not a fake life. Muganda wange nze kati ndowooleza nnyo buli lwonfumitiza ndowooleza nnyo mu ttooyi buli lwengenda opama nsooka neefumiitiriza ku bulamu naye kati wemba wano nga ndi mu kupama mu America wemba ndi wano ndi mu kupama China ati jjo namazeeyo eddakiika 6 mutooyi era ne bajja ne bankunkuna nga bamanyi oba nfunye obuzibu naye bagamba mwendi nayogedde sogerera mutooyi naye nayogedde ekisegedde nedda nkubuulira nayogedde nga dakiika namaliriza naye nentuulo era nga n'ebigere bino bitandise okufuuyirira awantu awawe tusinga zaffe zakusitamako size zino ez'okutuula ekigedde era nti oli ayinza okuteeka mu komenti mukyalindira ezitoyize kyenamugamba kati nkukolera eki kati era ekitufu ekimu ekifo ekyokubiri kye tulowoolezaamu wadde tokyogeddeeko ke kafaliso koosula teri amanyisaawa nti yebasemeka. Exactly. Ne woba muyivu otya anti baba manyi bino byotu nga wakatuulako n'essimu mbu neebase nazirabye ku ssimu nga mukaga otulo we twakubidde ate otulo tetusobola kubba nga tolina kyolowooza anti oba okola kitegeeza olina omuntu alooza kizibu nnyo okuba nga oli kunyiga ate bw'olowooza kitegeeza ne woba onyiga essimu ebirowoozo bisobola okubako bibiri. Okimanyi waliwo otulo we twantwala ngenda okudda
ng'essimu eri wano ng'ebugumye neŋŋamba ye olunaku lwange olw'amazzi tolujjukira olunaku olwo Katonda akyanjagala ku nsi nakojja Katonda atukoledde bintu Katonda akyanjagala ku nsi ate Katonda era nze President nze ensi sigiyombesa oba onyambye oba tonyambye oba oneeragiddeko nze seeragirangako ku muntu ng'alina kyaŋambye ne saanukula naye abantu beeragidda nina mukwano gwange gwenyumiza gwe nayambira akaana ke n'asasula fees kumba ate yali annimba naye ku video yange yankubidde essimu awo ne twogera kumpi essaawa 2 ng'erimu abakulu baakubuulira lwaki weeswaza kale wulira opositinga otya akazigo lwaki toyonja kazigo wulira kale ne mugamba musirusiru gwe kiringa abantu bagamba nti enjala enuma ati Allah akusaasire oba Mukama akuyambe omuwadde emmere omuntu agambye enjala enuma wano gwe nakubira mugamba enjala enuma nagamba okubidde entamu kulabikidde ng'ekisepiki oshege kati ensi nze sigikubako kifuba abanene bagenzi buli kimu abantu bange omusajja n'agaana n'okutera ku video ku status ng'alina omutwalo mulamba gumulaba mitwalo 2 tebasobola tulwane buli omu alina olugendo lwe lwana olugendo lwo paka Katonda waaligamba nti kakati nnyuka walabye mwoyo wiiki oba yeneggwako n'alabye ekifaananyi ky'entaana ya General Moses Ali walabye ku ntaana nase naye akakulu katanaba weza mwezi mu ttaka ntanaba naye sinaba nasembayo wali nga bamutwala naye ntaana sinabajjira bateekako baliwako buyitaka bwe bati ne beetooloozaako blog ngamba watuddewo omusajja yali ow'amaanyi omusajja oyo kojja kati wamulabako nze mu bulamu namumiitingako nze namulaba wano ng'embeera ebyo ng'akola ate ekya meeting omusajja oyo simujjukira wamumiitinga ng'ali kiriya bulungi nga ebyetebiriimu kakabejja nga bino tebiriimu bino bimulumbi after covid namuru oyo twamukyalirako bayize nali nkyali ate mbw atambulidde mukulembeze kuva mabega ate nga waddala tetumwogerako birungi nti lwakuba afudde n'ebintu ebirungi tubyogerenga ku bantu Jeno yali w'amaanyi yatuukangako kwaliwa paaka awo n'olowooza oba kabakaze bantu ne balya ne banywa nga wazze mu kyalo ekyo okimanyi abadde asasula school fees w'abaana abakiba mu 2,000 oyo omanyi adde basulira obwereere naye simanyi oba abaana be naye waliwo n'omwana president gwe oba minisita ayinza obbikola kitera kuba kizibu entaana y'omusajja oli ne ngamba ono omusajja yono gwe twakyalirako kitera kuba kizibu baba abaana okufuna nga mugagga kojja nga omusajja buli kimu akirina sente amalwaliro amalungi naye ali mu ttaka tasaasobola kuzuukuka ne bafande tebakyaliwo bagenda dda abaali bakuuma naye ate kati bakuuma ki babeerewo wali bakolewo ki bakuume omanyi abantu bebaziika ekkololo baali baani abo banene nze sina gwe mmanyi naye banene okubeerawo awo oba okufa tukuleke tukuleke kubanga otubyogerako abantu abagamba tutandise okulima tuli mu myaka emibiri bammwe mukuze siffe twabalagira mukule awo tuveewo awo so bwogere mbadde nkyakugamba ensi togikubako kifuba ab'ebifuba babaddewo ate ne bagenda nze era w'obanga olina ngamba era mu bulamu sikakasa nti waliwo kyewaliwo nga nti munaye netaagako kino nawulirako n'omusajja yafugako ensi eno nga tewali tiktok tewali masimu ne nagifukamiza ebiseera by'okuvuga omulambo ku ggaali mu kiwempe obimanyi mbimanyi biyo ebintu byakakyuka ono jjo lyabalamu naye ngamba omusajja ebyokuwandiika ebbaluwa ebika ensi eno yonna nga tewali internet Uganda ensi yonna yitira teyagikwatamu ate yali akyagalira ddala nga pulezidenti w'ensi yonna naye akyaliwo nommo bafalaawo baali b'amaanyi famire zaabwe ani g'omanyi owaabi sirina kati buno obulamu bwe tubeeremu nze kyoba ngamba abantu nti tetusoma kuyiga buli olukya tusoma bulamu era nange nabadde njagadde ngaluze kali kaakola naye
bintu biri bwe biti byango bimanyi yafuna obudde tugendeke wanko njagala nze ngende nyumyeko naye manya abantu abo ntula n'ensirika mujjukirako ebintu bingi yasooka okunteekako ku TV mu bulamu bwange namulaba n'engeri ayogera bulungi mukwano gwange kuva ku WBS nze yo namulabira ali asomera wano Kasozi nga dokita eno gye mujjukirira naye bwa dokita bumuwa sente abukola tagukolanga nako awo muwa sente walala era talina na budde kyova yangamba Peterson omwana ono yangamba era bwe mbera mu kyogere nga mujjukiza abantu mutabani waweze emyaka 7 ava mu ssomero atandika okuyogera bwe bityo nempulira ennaku naye kojja abaana kite tubateekedde ati waliwo omusingi gw'osinziirako tuli mu internet ebyange obimanyi kojjayo content creator bankubira gw'omanyi engeri bwe nkoze video ziganye mala kwetereka content creator yes you can create your daughter your son anti okuletinga nsobola naye ebyange wako bimanyi sisobola kugwa eddagala ndi mukulinoga mpola mpola era singa nfuna abantu babona timu yange sobola okubeera nayo tunyumya tukola ki mululuuza mwegala ki kino kyewamala wayigadde ebiti ebikolo by'amadagala ife tukulidde ku madagala ago onyo okumululuuza ate ekigaji nkitya onjonyweko nze natola okubamu ekikopo kiramba sinywa bikaawa naawe wulira nze bangirira ekikopo eki n'okiwuta nteekako bwe nti sijjaako lumu tujja nabikola lumu nali nkyakola ku Bukedde TV omanyi nti nakolayoko Bukedde nakolako mu Vision Group nze Simba gye mmanyi Simba yate twalingayo bubeezi Simba gye mmanyi naye naliko mu Bukedde sebo ng'oli eno mu baproducer mu production naliko producer ne bawajidi bana wajidi ali mu America wajidi oliogedde wajidi onakola naye oliogeddeko n'endijjukira ne tukola naye ku record abana mu meeting ate mu bya kalo bino ebya wali mu bya award musajja wange oyo naddako mu promotion n'agenda bakulu kat sijali nendudwala bakulu kat nabulaba wali ngetama ng'ali mu maaka zino empya Makex nefe tukyali ku kigere tali kintu kisinga kunnuma nojja n'okola video naga abantu munsondere yakapiti nebagaana nze era abambira abantu bakabata thank you so much abantu abo bebazi by the way abantu bakabata nekabata yennyini waddala kabata wange bebamukuba bakyali banga bidda sajja wange nze simugezezaako okuuma emikwano ogezezaako okuuma emikwano kati ekibulawo ngezo zi birthday nalabye Chief Godwin aba wamulabye omanyi ekyabadde wali birthday nakolako birthday mu bulamu abantu ne bajja oba tewabayita wali oyagadde ebeere private nina mukwano gwange bamuyita Ashalavu abeera London eyo ninayo ne mukwano gwange bamuyita Beatrice n'abeera London omu yali Beatrice Mau kati yamuwaso yali close friend wange naye ebyobufuzi ndowooza byatwawula ng'alaba simmuka then kakati abakyala ababiri bankolerako birthday birthday yo kadi nasoko salako cake naliwo ntebereza ate naliwo oba waliwa kojja waliwo naye waliyo ina nawe bikuvuga speed embeera yali ekyatooca nga tulika nayo kyani towezeza wanawa newe okutwala otandika endala nafuna emboozi leka tuweze leka naye nja kuteekawo buli obuntu bwange This is Koja Mpata ngoba mutya bebusuka